wonna weekiri no ngamba mu government no mwekiri era teri akiganye tekiriwo nepotism weri mu government yeah exactly naye yalisose ne yebuuza tagwongo muganda we Otema akola mulimu ki mukulu we mwenyini mama mutato Otema akola mulimu ki oyunguza kajogedde kakati ebyo tuveeyo njagala kugenda ku kiri kyembadde nkugamba ekyebibiina by'ebyobufuzi okuba tebisobola kukwatagana tosobola kujja mu maka gange n'otwala mukyala wange bw'omala omutwala ate nompa ebbaluwa nti jangu onyambeko okuteekateeka embaga opposition ye Uganda 96 twalina DP tugenda oyingira 21 tulina FDC bwe tuvaawo kakati tulina NUP opposition etali consistent abo bonna abakola ebibiina ebyo babe bava mu biri abajja mu FDC bava mu DP ne mu NRA abava NUP tewali kyabayita NUP National Platform Unity Platform kakati it is a platform of different ideologies but it's a political party it's a political party in setting I can mention for you abasukane mu 10 bwalaba muocha na papala nkugamba bwenti abakola NUP yali Democratic Party eyali edduka okuva wansi w'omuntu gwe balowooza nti mawuta bakulembedde bulungi bano Honorable Kyagulanyi tabatundanga mu constituency wabuliriza Honorable Kyagulanyi yatunda Sewungu mu constituency ye kasoke malirize Mwanika yaliwa yavawa katana jamwini ali yavayo mu DP ati nkulaga ekyo nti abantu abakola NUP nga tujjeeko abayimbi ne bakansalaza abayimbi ate baali bannabyabufuzi baali bayimbi Hildaman yali munnabyabufuzi Elderman just member wachi one nationality preference no he's a member of parliament gundi Geoffrey Ruta yali munnabyabufuzi abali mu wingi endala be bakwatagana ne Democratic Party eyali ekyuka erogero tunulira Greater Masaka abantu abasinga bungi bonna abali mu NUP abajja mu parliament kakati eno DP erina ekyo nti wamenya makagango okuzimbaga go kati mawa abakubanga alowooza nga bwe muganye temudde wakiri nja kuba exposing leri gye mukola ki gye muli kati bano ne bakivunula nti President Museveni yamukozesa government yamukozesa ekyo toyinza butakirowooza ne bw'obeera ggwe oba olowooza bwe tubanga nze naawe ffena tuwakanya gavumenti lwaki wamenya DP okuzimba NUP akasembalinako katono lwaki kamaleyo kano bw'obanga wali oli ku saidi yange ewakanya gavumenti lwaki walina kumenya kibiina kya byabufuzi ekyali mu opposition okuzimba opposition nono yadduka mu DP kitegeeza kyekiba exactly yadduka mu opposition okuyingira mu opposition so it is opposition fighting opposition ono tosobola kutuusanga babakkiriza bo bennyini ne batuula wamu ne basobola organizinga an organization ng'erina endowooza emu kakati oli agamba naddayo dda mu DP yange abwe one man's army kitegeeza nti saagala an alliance with another party n'akatono ke nalina bwe najja mu alliance namwe mwagenda nako kati tufundikidde njagala okozesa eddakiika emu nonalebo mamayini eddakiika emu tukwate kuba amasimu 5 bakikirira bannayuganda kuba tubuza eddakiika zino 4 waliwo byesagala gendamu nnyo naye nakataddeko katono nnyo era ke kasembayo General Muhoozi Kayini Rugaba ebintu byateeka ku mukutu gwa Twitter because senior staff military officer biki designize ate si designize tagamba nko designize byali ku mukutu gwa official I will push for retirement tekitegeeza nti I have retired gundi yasoka and bale bakole by the way kankubira na kino Muhoozi amanyi bulungi amajje bagayingira batya bagavamu batya n'akakiiko teyakawandiikira yagamba kugambi kakati ebyo mu institution gyakiikirira baba tebabitwala nga serious naye aliyo omusirikale omulala asobola okukikola other than being a son of a president kyenala okubeera basobola ngani batinyifuza babivana mu Bungereza ne badda nakati bakyali bana n'omusala bamufuna kakati ebyo tubireke njagala kugenda ku kana akasembayo akayamba munansi ono omuntu wa bulijjo enkayana za DP ne FDC okuvumagana ne NUP tebina biyinza kuyamba muntu kufuna muti gwa sabuni kukakana ebyo tebina biyinza kuyamba kyogamba singa babadde bakwataganye byali yambyeko ku sabuni okukakana n'omulabe wammwe aga nti obwakabaka bwe bwawukana tebuyinza kuyimirira
toyinza kutunulira opposition efaanana bwetyo n'osobola okugisuubiramu okusolvinga ebizibu byo kubanga baddayo dda mu partizani gundi ntalo eziri mu bibiina byabufuzi so si kwolo yabalonda ate bo tebalina kizibu bo bali bulungi wabagambye nga tutandika nti yasobola okugula omuti gwa sabbuuni kubanga ebizibu ebibye constituency yamulonda n'ebisolovinga omusajja abagize bubi mutemufaayo kati mwagala sitasikesi bwetyo oba nali njogana nagaha natumya leader of opposition nga bamukuuma bikinaga kati oyo bayagala gavumenti ekyuke kubanga ngeekyuke ye n'okumugamba takyali naye tukyamulala si tekiri kugundi njagala comments ko Jeromozi kaine Lugabo atandike okuteekamu ku kitiibwa kati nti some of us will sacrifice our jobs kuyingira olutabaalo luno nga n'abangi abagenda mu nsiko gezaako okwagala okununula eggwanga lino balekawo emirimu gya dokita ne bagenda mu nsiko so njagala omanye nti some of us we are beyond the truth beyond you what you even you think mulimu kigo mwalimu kola okuba wa miliyoni 38 ababimanyi babimanyi era ne bwebeera mmotoka abamu twali tuzivuga before we don't want to talk much about that ekyo nkimaliriza basaba ne banyabo waliwo omwami bamuyita General Sejusa oba David Tinyefuuza abadde mu magye okumala emyaka 42 era kuva mu 96 yatuuka n'okuteekako emisango mu kkooti egy'enjawulo